Gutele tukamye wali kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika tukyagera maaso mikwana balungi n'omuwanguzi waffe mukyala Mukunde gotulina ye era nga agenda kubanga akomawo n'ekinyusi kyaffe eky'obujulizi naye nga sinamukomyawo njagala kugamba nti aba FC Uganda Limited kitongole kize okulakulanya bannayuganda kuyita mu kutereka wamu n'okuwola ensimbi kuviira ddala ku miliyoni 1 yambazeetaaza abasuubuzi abeetaaga capital abaagala okumaliriza ennyumba naawe ayagala okubanga otereka akasente ko ku fixed ne premium account deposit naawe ate ne ku mpokola eyo eya Easy Mobile ng'osasulira ku ssimu yo looni n'osobola okubanga ogimalayo kwegamba ne weteetawanya nnyo jabasanga ku Rashid Towers 5th and 6th floor plot 6B Mambwa Road Kololo oba ku Acacia Place Building Kololo oba mu Ndeeba ku Masterwood Plaza kumanya ebisingawo bakubire ku namba z'essimu 070300M5 bajja kubanga bakwasaganya bulungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga wenjogerera tuyingidde ekinyusi kyaffe eky'obujulizi kati awo omwami mulimbe biri ebyembuto ezo kati ntuuka ekiseera mu buuli olubuto olwasemba olwalinga olwokusatu mugambisa amazima ne mugamba naye omanyi nze zino okubeera nga nvaamu embuto nja tuuka nfiire naawe mugamba kaakati tukkiriziganye nti ngenda kubeera naye naye sigenda kuzaalira byo biganye bw'oba okikkiriza tubeere ffenna oba tokikkiriza nze mpa talaka divorce yetalaka ng'ate mmanyi munze tasobola nga mugamba ebya divorce tayinza kubikkiriza ne mugamba naye kati ekyo tukikkiriziganyizaako saagala oddemu kummanja mwana kubanga ngezezzaako biganye okirabye nga zivaamu kati naye agambye omukazi ono yaŋŋamba sirizaala mwana bweru agamba kale Mungu yamanyi tewali buzibu ekyo tekijja twawukanya kuba nakufuna si planning nga kuzaala baana naawe tubeerewo kamwaka bikasasiro ganga mukyalo oli okwogera ebigambo alowooza nti bye bikusibye naye nga naye yagwa ku mulaasi yagwa ku muyaayi kakati kyekyali kikulemeseza okumuzaalira omwana nali saagala bwagazi nze munze nali nafuna okutya munze omusajja oli bwe yafa neŋŋamba nze gira emigugu gye nnina nga tteeka emirala kati nga ŋŋamba kati bwenzaala omulala n'ono naafa ŋŋamba ate kati nga kyannyingira munze nti ŋŋenda kwererera abaana bano kubanga eri ewaabwe saafuna kuyambibwa ne bwe nabatwalangayo okusoma ng'okwo kuba kutuuse nga bakkubira essimu abaana bagulire kino tufe tugenda saswa school fees ngero ogendeyo nga batadde mu busomero obutategeereka ne ŋŋamba kati awasigadde kandera abaana bange kati yembeera eyo gye nabeeramu nga nganze ŋŋenda kulera abaana bange kati toyongerako mugugu mulala songerako nga kyekiri mu birowoozo byange omwami n'akita ne tubeerawo naye mu mbeera eyo n'atandika okwekuba ebyokundabirira ennyo ebyabano baweerera n'abisalako n'akyusa mu mbeera ye kale nga ssente tezikyajja olwo naye ndowooza agamba ono omukazi yali akutadde mu maka ye nga ate nga nkola nga naye nali nga nkola awo ntandise okukola kati lumu naye nga munze bwe nabanga nga ndi mulamu nga ndaba abaana bange bakuza abaana bange nga mbatuma nga be bangulira enjaga nga njibatuma nga nabalagirira dda gye bagitunda baana balenzi nga bakuze naye nga mbatuma enjaga natandika nno gibatuma nga bato nga bakyalina myaka nga3 nga bagende bagikubulira muggwe maama bw'otaginywako ng'obuzibu owulira otya nali sisobola na kulya mmere nga sinywedde enjaga nga sisobola dde okusenya amannyo kati nga nze ku makya bwe bukya nakeeranga nnyo ssaawa 11 bwe nzuuka duzuuka okusaala subuhi ku makya kati okusaala subuhi eyo nze nga bwe mmala okusaala bwe nva bwe nti ku musaala nze nga ntandika kunywa njaga awe mmala okuginywa nga njafuna obudde obusenya amannyo nkole pulogulaamu y'olunaku naye nga yemba sijjukira nze na mu bulamu bwange keera nti nga sinywedde enjaga ng'oggyeko obulamu buno obw'obulokozi olwo omala ganywa njaga yageeno
oba walinnya ku level nti enjaga ziri nalinnya ku level naye nalinnya ku level gye nanywako waliwo gye bayita brown sugar kati omusenyi twagiyitanga kachwiri eyo we naginywako neetankola bulungi nenjireka nesigala kwena enjaga eya bulijjo nga ndya n'amayirungi gange nasigala wange bwendya kukuba oyo kuba mubatika eno mukamwa nga byo byenkozesa ebyo bwenywa sigala bwenywa omwenge gwange omusiraamu ate nga ndi musiraamu ate nga neebikirira nze ffe waffe gye twakulyanga omwana tofuluma nga tobisse ku mutwe nga neebikirira nga ndi ajati naye nga mu nsawo yange n'ogisumulula ebibeeramu ate tuyita gye twasinkanaeyo nasangangayo banjeera abooluganda era nga twebikiridde twalina gye twabeerangaeyo nga tulina waliyo obufeeyo abantu gye batuula ab'obuvunaanyizibwa mutuula eyo ne mutandika onyuma ebiboozi bwe ntuuke waka nze nkola bwe nti nze oli fala nti bw'oba kati oli muyaaye nze saafunanga basajja bayaaye nga nfuna bantu bategeera kati nga mbulinga ne bw'obozze kati gw'otandika mulaba mu bwongo kati gwe ng'olaba nti omulaba mu bwongo otegeera byonna byalowooza ng'omutunuulya bw'oti oyingira n'omutunuulya n'omanya kati byalowooza kati mu mbeera eyo mubeerako ekikoosi ky'abakazi n'ekyabaali nga bona abasajja ate abategeera ab'obuvunaanyizibwa gye mutuula nga twalina nga gye tutuula gye tuliira mira gye tubikolera byonna oli ng'avaayo n'alinnya emmotoka ye n'adda ewaka abantu ab'obuvunaanyizibwa nga muli babuvunaanyizibwa nga tukola era ng'ovaayo kuba twalina nga ne tumaliriza olina wodda n'osenya brush zibeera tubeera nazo mu nsawo n'ensenya amannyo gange bulungi nenywawo ekyokunywawo nenkayoba kapike nenzira ewaka akuliraanye tasobola giwulira kati amayirungi gano galina engeri gye gatta buli kawoowo konna ne bwaba omuntu ng'anywa omwenge bw'aba ali amayirungi tosobola muwulira nti awunya omwenge gatta buli kawoowo konna oba sigala oba biki kasitoba ng'oli amayirungi kasito ogagaaya bw'oti buli kasu konna kavaamu mu kamwa n'oba nga akamwa tekalina kye kawunya kati nga y'embeera eyo kati mu mbeera eyo nzijja okugenda lumu manje sente omwana kusomera bamugobye omwami atandise okwekuba ebya sente nzijja manje eno mu kisenyi sente mu mayumba manja sente bazimpa kolo bampa emitwalo 3 omwana namulese wakaddayo ku ssomero bwe nagenda eri gye tuliira eri mu kikoosi nendya ne manja kulyako emitwalo kaina ginabanga 5 bya bbeeyi bya bbeeyi muli ate bwe mutuuka awanti kati wali buli muntu biri ebintu bya higher level toyinza kugamba nti nate mnenja kunywayo 15,000 ng'oluusi ne waba n'abiri ng'ogalya ne ugamala wanti ogira n'oteekawo round table kati bawe n'olulala omulala gaba bateerewo bwe biti ebintu by'omu bikoosi by'okutamiira naye bwe natuukayo koolwo etwamala okulya mmira laba program bwe ziyimirirawo awo yaga mutule emmotoka tugendeko ku Bro Africa ne tugenda ku Bro Africa nalese omwana ewaka nagenda okudda ewaka nga nsigaze 10 ku mitwalo 3 nze nzirabye zoogere bazuulire emitwalo 3 ng'osigaza nga nsigaze 15,000 naye nalese omwana ewaka zabadde za school fees olwo njingeragera muweeko emitwalo 2 omanyi sitaani mu binnya ne bannange sitaani tasobola kulekera mu kabala takulekeramu wadde nze saalimu akabala tekabeeramu temuli wadde kubanga omukolera bw'obeera omukozi wate nze kweganda mukolera nanfiiriza nze nga ssente ezange siira kyamakulu kye nali nkola nze bulemba ne ssente nga byo byembeeramu naye kati bwena okuvaawo okudda ewaka kati amakezi ganziramu nga ntuuse naye kwolwo naye sinatuuka na waka nawulira munzo okulumwa ndoozanga mukama ayagala okumusisinkana kwolwo mazima natuuka ku kkubo lidda ku muziki n'ensooka nyimirira bwe nti nga ndaba mu nsawo nsigazze 15,000 neŋŋamba omwana nga ali wakolombijjuga naye nga ate ntamidde ate nnira n'ezicupa oluziri ne mu nsawo ndeeteddemuko ecupa za ez'omwenge akengo kanywerera ddala nali nkanywa kati nga nywa wine waliwo wine gwe bayita alta wine nga mwagala nnyo kati nga ndeeseyo ecupa ezi 2 ziri mu nsawo nga mbezo zibeerayo ewaka nga nzitereka bwe nja nfukako nenywako
wine watoyinza munywa nga bonywa bia nti ngenda ginywa ekipo omulundi gumu. Kakati ebirowoozo nawulira omanye tandikirawo kaaba musumba nenkabirawo mu kkubo ssaawa ziri 9 gwa kiro nenkaaba nkomawo neŋŋamba naye bannange naye ng'embeera eyo yanyiganga nga nzuuka n'ekiro n'ensaala neŋŋamba Mungu weeka nkaaba naye nyamba embeera eno nga sijagala ng'ennumya. Naye kaakati kwolwo bwe natuuka ewaka omwami ng'asala biyungu olwo ali wuwe nenzigulawo neneggulira nennyingira naye bwe nayingira ntuukira ku rediyo ngiteekako nenteekako rediyo emu ngenda okuwulira saa zaali ziri 8 nga zigenda 9 ngenda okuwulira okusaba okw'amaanyi kati ng'ate ebintu bye boogerako ngenda okuwulira nga binkutteko neŋŋamba nempuliriza bwe byaggwa nenzijjako rediyo naye ekiro ekyo nakaaba nawulira obulumi munze ne bukya ku makyanga nina ennaku nenkeera nenywa enjaga yange omwana ali waka nawulira bubi nalumizibwa kati enkeera ntega rediyo mpuliriza omusumba Bujingu saa zaalinga 7 gwe nawulizanga ebbaluwa ey'okuddembe nempuliriza ne bwe tandika okwogera munze nentandika okugamba nempuliriza ebigambo bye ne binnyumira naye ng'ate bantamidde kati olwaddako neŋŋamba no saa zino zeetaaga nzituuke nga sitamidde mpulira ebigambo byona omusajja byayogera. Mukama akukwatiriza olwo Mukama atandise omulimu gwe ogwo mwaka ogujjukira ngujjukira yali 2012 nempuliriza kati netandika okuba kati nensala kukutamiira ng'obudde obugenda okutuuka nga ndi soba nga ntegeera kati nga nnywa nentamiira awo mpaka saawa nga 2 nemanya zinagenda otuuka saawa nga 3 zinagenda otuuka ku 6 eyo kitundu nja kuba nga ntegeera bulungi era nga kati awo nga ntandika okulya miranga bukyali nenywa bwe ziwera 8 nga mbireka naye nentandika owuliza omusajja oyo omusumba muwuliriza nenga omusajja nga muyita musajja oyo omusajja ono nga mbeera mwebuza mu mutima gwange ate ntyo byogera ndi musiraamu kati omwami nga waba asuzeewo nze nteeka headset mu matu kati tusuzaako Kulaani ku rediyo nze nga nteeka mu ssimu nempuliriza Bujingu nentandika okuwuliza nga kati omwami aba amanyi mpuliriza Kulaani kumbe mpuliriza Bujingu kati lumu agenda gamba ayogera ku by'omwenge atusabisa kwolwo simanyi nze nawulya munze naliwo nanzeka nga omwami taliwo nenva ku kitanda nenzira wansi ne basaba simanyi be basaba naye nawulya munze omuliro munze nenkaaba nakabira mu nnyumba bane nakaaba nenkaaba kakati okumaliriza okusaba batuzo simanyi abagala okulokoka neŋŋamba naye gwe Yesu w'abalokole kati ntandise okuwulira munze nti abalokole Katonda waabwe ate ali nabo nnyonnyofe yadde twasaalanga naye nga tokiwulira nti ali mu ggwe yange osaala busaazi naye nga toyina muli kulumizibwa nti ali munze naye natandika okuwuliranga nga baba babuulira enjiri owulira ddala gwe boogerako bali naye nentandika okiwulira ne mugaago Yesu w'abalokole kati nenkiwulira munze kati nga nentandika okwogera nenga ekitegeeza ompulira ne mugaago Yesu w'abalokole ggwe nze njagala ekintu kimu njagala omponyo obutamiivu buno njagala omponye kubanga nkooye kakati njatula obulokozi obutamiivu okola sente nga tolaba kyokozeemu nze sente ze nayonoona zokka sizimanyi kuba twatambulanga lwakuba mpise mu bufunze twagenda nga tugende Kenya ne mugaaga tugenze Rwanda kati ataani yagambye oyite mu bufunze anti musumba obujulizi bungi kuba kati waliyo okusumulwa ebiseera by'osumulwa biwanvu ogendanga Kenya nga tugenze mbyawe byokwenda tugenze n'abasajja mugende Rwanda sente mulyandye kulya buli sente nga tewali kyamakulu kyokola waliwo abantu ababeerako ekintu nga n'omuntu ne bw'aba amukwanya obanga musajja ate nga yeyeteekamu nze bampanga ate nga nafuna abasajja nga babuvunaanyizibwa kati abo okutwala Kenya nga baba babuvunaanyizibwa kati nga aba atya muno olusi walinnya atya kati nga mujja gende Kenya naye kati wetuba tugende Kenya ate nga nze sijja linnya nnyonyi nze mpita wansi ye n'alinnya kati wano mu bbaasi ate nina gwe ngenda naye
okitegeera kuba kati woba ogenda nga tugenza oba nga Mombasa omanya ojja kumala ennaku zo nga 2 ozibale kati nga tujja kuvaamu wali Nairobi tusooke tubeerekawo ne gwe ngenzo naye ow'omu bbaasi ate oyo kati tukomaawo musiibuli awo mugee kati ate ngenze kubanga Mombasa waliyo ate amaka ga taata nga gyegali kati nga mba mugate kati ngenda wa taata oyo nga musiibulirawo kati ate ngenda Mombasa gye ngenda osisinkana ono eyayise waggulu gye njo musisinkana eyo Katonda ow'eggulu. Ebyo biba bikolako ng'oli mufumbo. Era nabanga ndi mufumbo. Ngamba ndi mufumbo ngambikola. Soko kijje ng'oli mufumbo. Mu bulamu bwange nze siberanga kawunti nze ndi n'omusajja omu. Nti ye mwami wange omu tekibangawo. Tekyabeerawo. Nga ne bwe mba ndi mufumbo. Mbeerayo nabana ab'ebbali twaziyitanga stooka. Stoka yange yatuuse. Ngamba ne stoka ezibeerako ebbali eyo nga 3 oba 4 nga babeerayo eyo nga babaayo naye nga ssente nzifuna nga bazimpa naye nga siina nnyo kyamagezi kyokolamu okuggyako okwambala kale munze nali nga njagala nnyo okuyamba nga mpeerera ku baganda bange kale kulabirira bantu ennaku enkulu ngezo zituuka idi etuuse n'ogamba kati abeeri ngenda baweereza ssente abeeno nja kulabira bano mujje tugende mu tawuni mbagulire engoye embeera ezo nga zembeeramu nga byeyo byenkula nga sirina nnyo kyamagezi kaakati maze okwatula obulokozi mbwatudde munda munze ensirise omwami bwe twaza okukanga okusaala ku makya nga tuzuuka okusaala subuhi naye kati munze netandika nga saalekerawo okuwuliriza rediyo eyo nga buli ssaawa esituuka mpuliriza rediyo eyo ekiseera ne kituuka nga bwe tuba tugenda okusaala kati nga mpita Yesu bwe bagamba Allahu akibalu nga nze ngamba Yesu ne ngamba neego Yesu eno embeera ogenda kuginzijjamu otya nga bwe mugamba neego Yesu eno embeera naagivaamu otya nagamba nti nze ensimbu nalokoka naye nga mbeerawo nenjogera nzekka munze nga ngamba naye Yesu kaakati ensi erimanya etya nti nalokoka era abantu balirowooza batya balikola ki naye nga mugamba nze njagala ensi etegeere nti ndokose naye kiribaawo kitya nga ntya n'omwami ono neebuuza ayitegeera atya nti ndokose nembeerawo namala emyaka 2 nsumba nga nalokoka naye nga kiri mu mutima gwange nga zisitooko ziwa zisuula amangu ago anti olujjuka sigera na mu kyaki naye ndi mulokole wa ku rediyo nayatula naye ng'ebikolwa tewali kyakyuse anti olw'ensonga nti kati nayatuli ate nali sifunye kuyigirizibwa mbeera ku rediyo ebibaako biba birala aye tebiringa kati obanga wane Mutundwe bwe biri ekibi kaakati ate lwe nasooka ngamba kangendeko mu kyaki ngenda ate ngenda wa nabbi wa bulimba gye nayingira mu kyaki eyo nze mugiconnectinga bwe natuukayo naye embeera gye nasangayo munze tebyanyumira nengamba yiyi kati ate ffe engeri gye twali twamanyira eno ewaffe eri nga nkyali eri mu basiraamu twamanyira nti omuntu osaala weesabira wekka tobaako byakusabira kati ngenda otuuka eri simanya man of God nengamba yi ono ye Katonda gwe twazza osaba oba tuli ku muntu gwe tuliko munze nengamba tebyankolera naye nagenda ngaera omuntu omujeemu nentuukawo naye nankwatako kati nga ngamba munze nengamba nonkwatako nengwa kati nja tegeera kati ono Yesu gwe nakkiriza nti ddala w'amaanyi antuusa nkubya mude balina engeri ebyokutiisatiisa nga nkanudde nze amaaso abantu abakwatako bonna ne bayiika eri nze ne mukanulira bwe nti nankuba mu mutwe emirundi nga3 omuyaayi ne mutunuulira ayina omutima gwa nalo nze nga sitya oba ofaanana otya tolina geesuula nga towulira kikufudde nagamba gwe Yesu gwe oba osuula abantu bonsuula nga ndokoka omutunuulidde nga mugaa kati ngenda kunywerera ddala ku luno bonsuula saagwa nanvaako akutte kubala bonna bagwa eri olukwata ku muntu nga bonna bayiika kaakati bwe nafuluma munze nengamba baye bangamba bw'otuuka olina ebirooto byojja okulota ojja kudda otugambe nengamba bino birimu n'ebirooto mwattu bwe natuuka ewaka naloota
naloota ngenda okuloota nga ndabira ddala omusajja kati twayitudde ng'agamba ngenda kukoma ku mukyalo nagendako naye nyambadde pinki nze nashalia pinki akakaaya nsawo byonna nga nagamba omukyala ali mu pinki kwenkoma ne mugamba nze ssebo naŋŋamba ye kati ngenda kukoma ku ggwe okukola ne mugamba nze togenda kunkolako naŋŋamba gwe ngenda osemberako okukola. Musumba ebyali bintu tebyo byali bya mirimu. Natandikirawo okukola nga tukeera babakonkona bukonkonyi nali koze saloni nga tukola tujula kusula nga tukola ba client nga bayika aya ebyamagero byo ebyo ebitanywerera ebyo ekyamagero kyo kifunye ekyo nkifunye naye waayitawo nnaku ntono ebitanywera kaakati nkwata ssente ngamba kanzizeeyo kowa mu kyaki saddayo ewooli bwe saddayo nagenda mu kyaki ndagendagendamu nga si abanabbi ba bulimba nga ntuukayo amateeka tewagagira tebakugamba sadda nayo nze ati kati munze nze nalinga siri muntu wagendera ku biragiro nze nga toŋŋamba boŋŋamba ebintu 10 nkolako kimu nze saali muntu wakulagira nnyo nga era nze saagendanga nnyo ku mateeka nze n'ebikwakulizo nga nze sibigoberako nze kasa byakola bye baŋŋamba nze biri ebyebirooto nabiroota saddayo. Bwe walaba ekyamagero kino nga baklayant bayiise nnyo omanyi njagala okugamba batuwuliriza nti ebintu byonna ne sitaani agaba ebintu ne bannabbi b'obulimba bonna babigaba. Ekyamateeka 13 olunya olusooka lugamba nti bwe wanaabangawo wakati mu ggwe nabbi oba omuloosi w'ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira kye yakugambako ng'ayogera nti tugoberere bakatonda abalala bootaamanyanga era tubaweereze towuliranga bigambo bya nabbi oyo oba omuloosi w'ekirooto kyo kubanga Mukama Katonda wo mmwe ng'abakema kitegere ekigambo ekyo kati waliwo abantu abamu nga bw'aba yagenderedde kyamagero Nsumate omukyayogerako nti ebyamagero bigenda kutwala abantu bangi olwaleero mbannabbi b'obulimba bwe mwatandikirawo okukola sente ze mutakolangako kola naye tebyabeera kati mbanga tono nkwata sente nga kangenda empeyo nagenda mu kyaki y'amazima nga nkwata sente nga ngenda mpaayo nga nzitoola nga mbaleka mpeeyo nzirize Katonda. Aya webyatandikira okufa kolwo enkeera bwe najjamu atu nenneebaka naloota omuntu oyo ne mulota kati nali ntudde bwe nti mu ntebe ngenda owulya ng'empewo enemabega ku kutu nga mpulya ng'empewo enfuuyira nga bona awulya empewo ng'ekufuuyira kutu kati bwe nakyuka bwe nti ngenda okulaba nga yeye ngenda okulaba nga yeye bw'ati nga nyimiridde waggulu mu kunyimirira waggulu ngenda omwetegereza bwe nti nga yeye n'amaana afuka omanyi kobra bwegira bweti omutwe ne gufuuka kobra nenyimuka nayitudde katebe ne mutunuulya bwe nti ng'afuuse omusota ate nga gulinga oguseka nanoonya mukisa gwe giwagututte n'atandika okunfuuyira bw'ati nenva mu kirooto natya neŋŋamba kati naddayo mu kyaki eri gye nawa ssente nendaba pasita nemubuulira byonna bwe byali naŋŋamba naye totya eno gyeze Katonda omulamu omuyinza w'ebintu byonna. Haleluya kalulu kabeera ka Mukama. Neŋŋuma naŋŋamba kati kyogenda okukola funa Bible nagulirawo Bible kubanga natandika omuloota nga buli lunaku muloota ng'akiika nga ajja atajja n'afuuka omusota omunene ennyo ennyo nga tegwagala kumbojja anoonya ebibye nga gwagala kumbojja nengula Bible omusumba nampa ebyawandiikibwa yampa naŋŋamba sooka osabire nga nali sinnamanya nabya kusoma Bible simanyi byawandiikibwa kati nampa Zabbuli 35 naŋŋamba beeranga ng'osome Mukama lwana naabo abalwana nange nesooka nga nsoma Zabbuli kati nga bwengisoma natandika okunjigiza nti mu kigambo ky'osoma ng'oyogererako ekigambo kuba munze naye simanyi nnyo obangambe byakulombojja like nga bola abantu obanga abadde agendako mu busamizi omanyi abantu bamanyi okulombojja ennyo kati naano nayiga okusaba naye oli nga sibimanyi kati nga baŋŋamba okwogera byankaluubiriza
naye nengisoma nga busomi ne ngamba Yesu nyamba ne munnaye Katonda wa kisaba mbi yansaasira nansumulula ne omusajja ono agenda dda ne mulaba lumunga ayidde omuliro yenna okuva ne kw'olusaddamu mulaba. Kati awo obulamu bugenda mu maaso obw'obulokozi ntandise otegeera ddala ntandise okugenda mu Katonda owadda ya ne ngamba kati awo abalala bali Katonda atali Katonda ne ntegeera mu nze ne ngamba enjawulo ogiraba Katonda ono akola nentereera nentandikira awo obulamu nembeera nga ngenda mu kyaki omwo nga ngenda naye nga ate ngenda kira nti byali byakwebba bwebbi nga nebbirira bwebbirizi ate saagala omwami anti takimanya nabo okukyawo tebakimanyira nga nsabira wala. Kakati ekiseera ekyatuuka ne ngamba akangendeko ku kyaki eno we nalokokera ku radio nembeera nga ngendayo yanentandikawo okuyiga okusaba. Omwaka ogwo omwaka ki? Omwaka ogwo naloka 2012 then kati awo yali 2013 oyo kati awo abaana 2012 mutabani wange oyo mukulu yali atudde P7 kati nalina obusungu munze nga bwenkugambe kati nga ndi mukawunyo kati we batandika abaana batandika ovubuka omwana maze P7 obutawulira nga nkuba nze nali nkuba abaana kati nyiga nenga kati ngenda bawa punishment ya myaka 2 kyokka maze okulokoka magamba mudda wammwe kati nembasibako mpaka mbalala nembazaayo ewaabwe nembasuula eyo nenkomawo kati ate ndi mulokole nembeerawo nze nga ndokose byange naye nga byakyama siwali amanyi n'omwami wange tamanyi tewali nawo okukyalo ngera nagendanga ku kyaki yawala ate angenda nga nebikide ne mushaliya zange naye nga ngenda mu kyaki kati olwo nga ate bengenda siyingira mu kyaki ngamba wayinza okuba yamanyi ngera nzire eno bbali kati bwendabo banga musumbanga awo nempaayo sente nemaana envaayo kati nga ngenda kiro ng'obudde bw'ekira okusaba kw'ekiro nga kwe kunyanguyira manya tewali ajja kundaba naye emisana nga ntya naye ekiseera kyatuuka lumu munze nenfuna obuvumu olunaku lwakya lumu nenejjako shaliya nenjeyambula nali sibikkula mutwe neneyambula lwalina lwa Sande yali 2015 nengenda mu kyaki y'okukyalo naye buli muntu yantunanga ku mutwe ng'alaba seebikiridde ne bagamba ki ne Bible no saagisana mu nsawo najijjayo ne uli nagisomeranga na modrop nga gye ngikweka eyo munda gye ngitereka mu kabada najijjayo ne ngikwata bulungi nga bw'okwala ekitabo saagisana mu nsawo ne ngikwata ne ngenda ku kyaki nga nange okutya sirina yadde okutya munze ku kyaki y'okukyalo naye buli muntu nga ntunuulira mba nfuluma bwe nti mu kyaki essimu nali ngiggyeko omwami essimu ng'akuba amasimu omwami halo salamu alaikum muzeemu angeeka akati bye baŋŋambye bituufu mbw'obadde oli mu kyaki omuto wagwebikudde nakeera ku makya lwali lwa Sande ne Bible saagisana mu nsawo naye nga luli nagisomanga ngikweka mu kabada nga ate ngiteeka eri wansi wala nenteekako engoye naye ku olwo simanyi nagijjayo kubanga bwe nasabanga natuuka ekiseera nga nsabanga ngamba Mukama nengamba naye Yesu bino ebintu oli binyambula otya era ensi eritegeera ddi nti nalokoka kubanze nga bino mbikooye ekyawandiikibwa kituukire nti teri akwata ttabaaza n'agibikkako ku luno ng'erina okwaka katukomewo mukwano tovaako gye bali owuliriza 98 katonnyeza 7 emmere y'omwoyo gwo